Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakko olwaleero njagadde mu abaana abawala mbawe ku ddagala ery'okukyalira ensiko kubeera ng'oteekako abalongo bo. Njagadde nkulaga eddagala ligenda okubeera eryangu nga si lya kunoonya nnyo. Bwe mukimanyi nti eddagala libasumbuwa naddala mu abali ku kibuga. Osobola bulungi nnyo okubeera ng'okyalira ensiko ng'okozesa biriŋŋanya. Oyayitibwa biriŋŋanya atundibwa ku midaala egy'enjawulo ne mu butale ne ku makubo. Kati funa biriŋŋanya nga bw'omulaba bulungi nnyo. Nkusaba obeere ng'omuvumbika wansi w'essigiri wadde nze kwesezza kuuka okubeera nga mwokya. Njagala ofune biriŋŋanya omuteeke wansi w'essigiri. Kwegamba yiyo engeri gy'omwokyamu tugenda kumwokya naye mu kumwokya si kusiiriira kumwokya abeere ng'ayidde naye nga tasiiridde. Nze nkwesezza kuuka zino ennene ez'omu nnyumba nga bw'olaba mutaddeyo wansi. Jjukira eyo wansi wookya nnyama wookya ebintu eby'enjawulo weebityo. Kati ntaddeyo biriŋŋanya waffe njagadde nkibalage bulungi nnyo. Bw'oba olina sigiri muteeke wansi w'essigiri oba omuvumbike muvu. Kwegamba obaza akadde n'omanya nti kati ayidde tasiiridde. N'oba asiiriddeko kungulu kuno naye munda tasiiriira asigale nga mulamu bulungi munda. Kati nga bw'omulaba yoyo mugjeeyo awo mbeera mmaze okumwokya. Kati w'omala okumwokya muyuzeemu bulungi nga bw'olaba. Ndowooza olaba nti ayidde bulungi. Asobola okusiiriirako kungulu akatinitini naye munda asigale nga mulamu bulungi. Kati gwagenda okukyalira ensiko gw'omwana omuwala funawo dda bulungi. Bw'omala okumwokya bw'otyo kwegamba sooka weeteeketeeke bulungi. Bw'omala okweteekateeka bulungi beera ng'okwata mu biriŋŋanya oyo ng'eno bw'osika abalongo bo. Beera ng'okwata mu biriŋŋanya munda ng'omaze omuyuzaamu bikwatemu nga bw'olaba kwatamu bw'otyo. Oba tugambe mu busigo kwatamu eno nga bw'osika kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Biriŋŋanya asika bulungi nnyo singa obeera omukoze bulungi nga bwe nkulaze. Ajja kuba akuyamba okusika abalongo baabo babeere nga bavaayo bulungi nnyo. Kozesa biriŋŋanya kuwe n'omwana omuwala ali mu kibuga. Abalongo n'okufuba okulaba ng'obasika ng'oteekayo omwoyo. Sika olwaleero sikeko n'enkya na luli singa Mukama akuyamba ne ziba nga tezifunye kusalika beera ng'osika zijja kuba zivaayo bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga olina okuba ng'ofaayo n'okubeera nga kyokola okyagala zijja kuba zivaayo bulungi nnyo. Nabagamba nti ensonga ey'okusika abalongo si yakukaka. Tebakukaka nti gikole wabula kyeyagalire. Mukitegeddemu abaana abawala si kyampaka nti yagala ogaana okikole. Nedda kyeyagalire. Bw'oba oyagadde beera ng'okyalira ensiko. Oba toyagadde kireke. Tebalina kikukaka. Omusajja oyo n'owaaba akikusabye ng'osisinkanye omusajja n'akubuuza nti lwaki gwe tewakyalira nsiko olina omunnyonnyola omugambe nti nze saakyagala olw'ensonga nti biruma nti oba nsonga bweti ne bweti nti oba nze saakulira ku ssenga wange. N'ekyo nakyo njagadde mbeere nga nkibabuulira kwegamba mbeere nga mukimanyi bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eyo mbeera nja kwongera okunnyonnyola osobola okunnyonnyoka ensonga ezo ze mba nkubuulidde ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba kuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.